Mugetufuna ye Alien Skin embeera mu ddwaliro etabuse akatambi abasawo bakakasiza ngenda kubeera nga nkakulaga butereevu ab'ejjinja kye bamukoze kankuzanyire katambi katono nnyo ninga nkusaba subscribinga gwatanaba kulabikanga. Breaking news tambuza video Alien Skin nsingi lyako makoola bamukubidde ejjinja omulundi ogwokubiri. Simanyi lwaki Alien Skin abantu b'ejjinja tobeesonyiwa. Bwotwogerera saawa eno Alien Skin ng'ali ku misinde nga olaba mu kavidiyo yako emmotoka zonna bajasiza ne ba bodyguard be bonna kigambibwa okubanga abali emukono mwe musobola okumutaasa naye ejjinja kikambwe ono no abadde ali mu kunoonyeza Semanya Mwami Museveni wa NRM akalulu kobbo ne bagamba olabiko gwasooka tewatuwulira bamukubye egisigaddewo gikwata ttaka ekisinza okunsanyula emisinde gyataddeko nakati gyali mu kudduka abali emukono ennamanve mu musobola okuyamba Alien Skin ne ayinza obutasala mu mabira giri emiggo ginyose nange kennyini nenti bamukubye Alien Skin otesonyiwe bantu b'ejjinja bajja kutta ojja lowooza mbu be bano abali mu Buganda eno simanye Kampala gyokolere fujjo lyo kati nsingi lyako makoola waabwe lwaki teweesonyiwa ebintu ebimu oddangayo. Alien Skin embozi ye eidinda nga avo performinga ku St Jude ku mukolo gwa NRM. Now imwe abatabere muleke mbawaire Alien Skin atuuka emotoka dadi parkinga ku regional police ba parkinga ku regional police yaja yayemba bwamaze okwemba emotoka baditolayo badileta nga ku St Jude I mean ku St Fatuma ku chacha ku St Fatuma Alien Skin yavere aida nine mu motoka eibale lyatabuka eibale lyesosizanga oyinza okulowooza oti bali kuba masasi amabale galumuka banambwe n'amabale galumuka speed oti nsumulo galabana baidi okukuba amabale babagataire mu nsumulo achu nga speed ya mati akasaija butini alumuka airere ku St ku regional police amabale gavayo aji wale ku St Fatuma amabale gavayo finally yatuuka yaja yaingira emotoka bamubinze emisinde amabale ngagaje gamutwaza paka ku baksi baida bayambuka aho bati bagwa ku Gabula Road aho wawonire n'okubula muku era abo baire ku main hospital babwena ku emotoka denga detololereyo mu main hospital muri regional hospital ne motoka detololerawo oba ali kutupa damadi zaratidi tenda kudimbula munwa owaye bagabe mukubyo mutuze wange eyo aha nominees TikTok awards no wira katogo enebo basoma emisinde banafango ni bemisinde bagimanye birabyo nande babisobola naye je emisinde bagimanyi man. Soko ntereko video ezo nterako video ezo Jika Media kwokyali mukwano gwange ndaba nkusaba oberenga osubscribinga ku ssaawa eno nyini nawe abadde tunaba kulabikanga olikinga video eno gena maaso buterevu oberenga like eyo oginteerako kakati go getufuna okuva ku side eya Alien Skin gandibanga go si malungi abasoga bandibanga mwanatu bamugobera ddala ewaabwe abasoga bandiba nga wetwogerera bamugobera ddala ewaabwe gye buvuddeko emabega kawo mujjukira bulungi ono Alien Skin abasoga bano be bamu bennyini bamuyisaamu eggaali era nga bamukuba ne bamuteeka n'ekivune wano ku kyenyi bamukubira bamuyisiza ddala bubi n'avaayo ng'alina ekiwundu
ku kyenyi. Kino nno ekiwundu ekyamuleetera okubeera nga agendamuko ne mu kawulidde n'awummulako n'agamba nti kati kaakati kaŋŋende nsooke mpumulemuko nga bwe nfuna obujjanjabi. Era ono yawummula okumalira ddala emyezi egyawerera ddala 2 nga takyali mu industry, tafulumya luyimba lupya ne mu mawulire nga takyalimu, ng'ali mu kubeera nti yejjanjaba olw'abasoga bano okusinziira ku kye baali bamukoze. Kaakati n'olunaku olwaleero omukulu abadde ejjinja ku mukolo ogumu, Speaker Anita Amongi gwe yabadde ateeseteese, naye ayimbye bulungi, azze era buli kimu kisose ne kitambula bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Abantu nga vibe eri waggulu nnyo, basanyufu, naye ssebo olumaze okubeera nga aperforminga era n'alabika okubeera nga ava mu kifo kino, waliwo kibinja ky'abaana ekimugoberedde. Kyokka ekyewuunyisa omukolo guno gubadde gwa NRM era n'abawagizi ababadde basinga okubeerako tubadde tusuubira nti ba NRM. Ekyewuunyisa ekirala, abadde bagezaako kumugoba n'okwagala okumukuba babadde bali mu t-shirts eza NRM. Tugambe nti bano abajja ku zino rallies tebabeera bawagizi ba NRM wabula babeera ba National Unity Platform. Genda mu comment section oberenga otuteerawo endowooza yo, kubanga twandibadde tusuubira nti abaniga abamuyimiriddemu okubeera nga bamugoba bamukwate bamukube bandibadde bava ku side eri eya NUP. Nesebo bano abadde bamugoba babadde mu t-shirts eza President Museveni, be babadde bamugoba nga bamunoonya okusobola okulaba nga bamukuba. Ekintu ekireetedde okubeera nga kyewuunyisa buli omu nga bagamba ekyamazima Alien Skin mu kwogerayogera ennyo mu kulumbalumba olutatadde wano Kyagulanyi yandiba nga ate mwanatu abalabe yakola bangi nnyo, naye nga bo abasoga bategeezezza nti tebaagala kuddamu kumulabako waabwe. Abasoga bategeezezza nti ekyamazima tebaagala kuddamu kumulabako waabwe. Kakati gwe ng'omulabi nkusaba ogende mu comment section ddala obeere nga otubuulira. Alien Skin muyimbi ate nga ayimba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ate byonna buli we baba bamusasudde abeera ateekeddwa okubeera ng'agendawo n'abeera nga mwanatu ate ayimba. Naye kakati gwe okusinziira ku ngeri gy'olabamu embeera, singa Alien Skin ebaddamu okubeera nga bamupangisa ogenda oyimba mu busoga agende oba bifeeko, kubanga kati wano we kituuse obulamu bwe yandibanga ate mwanatu bw'atadde matigga, bw'abanga akya asigala ng'agenda mu kifo kye kimu gye bamusalirako ng'abasoga baagala okumukuba okumutta. Ekyamazima yandibadde ng'ebivulu byeyo byo abyesonyiwa bwesonyi. Nawe genda mu comment section obeere nga ddala otuteeramu endowooza yo okusinziira ku kyalabye olunaku olwaleero ekituuse ku Alien Skin, nga kogasse n'ebyo eby'emabega abasoga bye bamuyisaamu eggaali ne bamukuba ne bamuteekako n'enkovu mu kyenyi. Mazima ddala olowooza Alien Skin yandizeemu okukwata ebivulu by'omu busoga oba abyesonyiwe asobole okutaasa obulamu, kubanga okusinziira ku kitumutuuseko olwaleero n'ekyamutuukako luli, amazima ddala olaba nga bano abasoga singa bamukwatako bulungi bwe bati bayinza ate obutamulekera bulamu. So nze ŋŋamba ebivulu byeyo byo yandibadde yeesonyiwa byesonyiwe, yandibadde kuba ne bwagenda ne baasi ezenkanawa tasobola kwenkanankana n'abayayebeeri, era still baba basobola okumusinga obungi bwe batera ne bamusinga n'amaanyi. So mu ngeri yonna nze ndowooza ebivulu byeyo yandibadde yeesonyiwa byesonyiwe. Genda mu comment section nawe obeere nga butereevu onteeramu endowooza yo. Ate era abasoga bagenze maaso ne babeera nga boonoona emmotoka zonna ze yabadde atambudde nazo, bazaasizayasiza endabirwamu. Kwegamba omukulu ye yandibanga ate mwanatu ali mu loosi, yandibanga ali mu loosi ey'amaanyi. Emmotoka z'abadde agenze nazo zonna bazikutte ne bazaasa endabirwamu. Katunire tulabe wa gye binaggweera. Ku mukutu Jika Media kubadde nkusaba subscribing atanaba nawe atanalikinga video eno, genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga ku ssaawa eno yennyini. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.